ulira warning ahasiba an-nasu ayyutraku ayyaqulu amanna abantu balowooza bajja kulekebwawo ttayo nga just kasitagamba nti ndi musiramu nga biwedde wahum la yuftanun nga toli kapepa konna nga Allah takusetingirayo kapepa konna akanafulumya results eziragaki oli musiramu wa ddala oba oli kirerya. Mu hadithi ya Imamu Tirmidhi ekirwadde ekimbaka yakirangirira ebigambo ebitegeeza nti kirwala abasaaze bangi. Kirwadde kyekyo yatuga nti bal antum yawma idhin kathir, by then mujja kubeera bangi nnyo walakinnakum ghutha, wabulanga muli birerya nga temuli mukaniguusa. Ekitende ekyo bannange si kirungi. Nsaba Allah taasa omuze gw'okutambulira mu yeeye. Nkole ntya? Be special among others. Gwe tokola nga bwe bakola, tebagenda kuziika nabo. Gwani yagamba nti Allah kyakubanja olwokuba mu kika kyewammwe wagenda okwetegereza mwenna abakika kyewammwe bonna nga basala birevu, bagenda kuziika nabo. Basaase bannanga b'ebitiibwa, omusomo gwe twayanjula mu ddiiro munene wayiga ki mu khutuba ya Idi? Allah n'atusaasira, Allah w'ekitiibwa. Daba Allah bwe yatuyamba, ekyafaayo ekinene ekyali ku nsi kuno nga tetunnabeerawo, omutonzi n'akiteeka mu Qur'an. Ayi n'akirambulula bulungi mu surati Safaati okuva ku aya y'ekikumi kyayogerako. Peji nga namba n'okusoba annyonnyola kyafaayo ekyo ekya Ibrahim nga Sara mutabani we. Kyogamba naye wakolanga bannabbidaa, wanyumira khutuba, wanyumira nnyo Idi ssebo, notafunamu kyewebuulira nakyo. Mu kyafaayo ekinene bwe kityo, eyo pepa Allah yagisetingira omuddu. Allah n'ajogerako ebigambo bino, yagamba nti inna hadha lahuwa albalaa'u almubiin. Kasookedde nsetingira baddu papers eno nene naye nayo ogiyise, qad saddaqta ru'ya, neno nayo ogiyise. Kati omusaaze nga tafunye kulabulwa, munnanga akoma kukungiriza Ibrahim. Bano omuddu yali mugezi, yagenda nakola pepa eri nga teyesiseemu, nakwata ekisito nakiteeka ku mwana we n'asala. Ate mwene n'omwana nga musiimu, yamugamba nti ya abati faal, taata olinde kikola matumar. Allah kyakulagidde, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Tulisinkana mu jjana, tulisinkana mu maaso ga Allah nga tuli bagumiikiriza. Kiwalaba kituufu. Nange kye nalaba, abasiraamu abaddala kye baalaba, ne bannabbidaa kye baalaba, n'abatamiivu buli awulira khutuba eyo kyeyalaba kituufu. Kyekyo kye twalaba ffenna kitya nti Ibrahim yali mugezi, ate ne mutabani we. Eyo pepa oyinza gikola ekoleka ng'obonga tebuwere, oyinza gikola. Omwana oyina omu ko Allah musale, naye okuba musalako olugalo nti mutemeko olugalo ani omwana wo walirabye okupalapalanya okulyawo, naye nga bwina alikirya bwati. Basaze baligamba nti affe timutumalako ensobeza yamwe ekikulu ekisooka nze siina mutabuliiki nze gwolaba ensobeza eyakajanja eyo. Kati mutemeko kati nomulaga aya nomulaga hadithi awunzika ayomba nakugulawo mpalana enza bantama abo ne banna abaddu bagenda ne bakola pepe eri. Ekizibu kiririddawa kubikomya eri ngate Allah yatulabula dda, yatuga tilka ummatun qad khalat. Ogwo omulembe gwayita, bali bafa dda, bali mu jjana.
ebyabwe byaggwa laha ma kasabat bye bakola byabwe walakum ma kasabitum namwe muyina ebyammwe papers eza Ibrahim ate munange size eza jjajjaawo nedda eza jjajjaawo zaali ndala kati ate sooka olabe ate eza taatawo zeezizo ya ayuha alladhina amanu عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم buli mwa ina papers ezize fayiro yosiye yange kisoboka okuba nga nakati woli awo oli mu paper nga nange ndi mu paper naye yiyo ndala ne siwulira gwokola paper ki kisoboka okuba nga paper gyoliko nga nanyini nsi yasalawo bwogikola obulungi nga bwayagala nga akuwejjana pepa kyeyo gwokola pepa ya bwavu watuuka nadde okuwasa naye bambi sokola bya Allah okumanya agezesa jalla jalaaluhu bambi nez'amahale toziina oyagala kuyiga kusaatuuka ate kisoboka okubanga pepa eyo wakagimaleko emyaka 19 nakino kisoboka ng'obuzayo ennaku nnyofe n'ogamba siina gafa sikabusiramu kasita tawuba gyeri ng'otomera ogenda okulaba nolanga gyekiri noddamu n'otomera waita ennaku nnya ne bakubika ne bakuziika pepa ogigudde 0 ku 10 wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimati babagezi kyebayigamu aya zino oli Allah yamusetingira kalimati papers eziwerako fa atammahun teri paper neji giyafunamu 0 ku 10 teriyo nga buli pepe ejja 10 ku 10 nga buli pepe ejja 10 ku 10 Allah yamusetingira paper ngefaanana etya nga bagenda mukwata yena holosero bamusole muliro nga gulaba gwaka bweguti bano mudi yakola pepe eri yawunzikirawa 10 ku 10 pepa y'okutayirira nga twali kalifomu oli omudi yagikola ebyafaayo biraga yeetayirira yekka oba yakola atya n'akajjako muwemaxi ndabe siwulira pepa y'okutayirira yafuna 10 ku 10 ate pepa y'ebirevu mbuuza mmwe Ibrahim yali musazi wa birevu yali akalakata oba yali abbirirako nga labyonona feesi ye nga gyobera guba gitonda koga ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir eyatonda feesi yetamanyi bigyonoona gwosinga okutegeera Allah ebyonoona feesi yo gwomanye obukugu Allah byakozesa nga atonda feesi 10 min al-fitra waliwo kyenjogedde abamu beekanze nga yetalengera birevu mu Ibrahim ne bannabbi abasooka abalongoofu abaatusooka talengerayo birevu naye bw'oneetegereza hadithi ejja kulaga teri mumanyi teri nabbi teri mulongoofu yasala ku birevu 10 min al-fitra dwaki baadhi shuruh al-hadith بعض شراح الحديث شنو كباتوا انت فطره كيتغeza 10 من الفطره ebintukum byambu Islam mulimu okuleka ebirevu nokendeza amasulubu mulimu okalakata ebyompale nokongola ebyomunkwawa mulimu okusala enjala mulimu okendeza amasulubu mubimeka gama mu 10 mulimu al-khitan mulimu okutayirira kakati ebyo oyo bwino omwetegereza ategeeza nti byali byaffe bannabi Muhammad feka wabula neri bwofunangamu okutakhayala oba kireeta ntya kati ng'oyagala okusika kale olabeeku mu ngeri y'okugerageranya ekifaananyi kya nabbi Luutu oba nabbi Ibrahim oba nabbi Salih simanyi ompulira tolooza nti feesi yalinga eya Reverand niye basaze baleero obusiraamu obakopa erimba katuli kimwa bujjawa ebyekisiraamu tobimatira
gotekimanyi tuli ku papers ne pepe nyangu ennyo 2+3 era nofulumya gwa ansa ogufu mbu 8 bane banabiro babaki seba atuuka n'okufu Allah iza nomu obusobozi n'agenda akola hijja genda balabe bakadda yamanya olwanyiridde yakava Kaaba alabye no ku binene abadde mu nsi entukuvu abaddeyo mu Arafa ng'alajanira Allah musanyu wa mwejjana genda omulabe kati musazi wa birevu pale zikweya ava Makka yakubye ettaali nga bamukulisaayo gwani yagatu kuba amataali nga ettaali wayegali ya ulifugo olikubira eddiini yaffe terina mateeka kyetubogerako nsaba Allah wekitiibwa akitule mu gerasi nga tunnafa tukirabe ffenna tutya mpozi nti papers ezaffe bannange nga tetuyimiridde bulungi papers ngamba papers ebigezo Allah byatugezesa nabyo ebyaffe lwaki ffe buli pepe jjaje tugwa ate nga Allah yasalawo ejja n'agigabira ku papers ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun abaddu balowooza bakolekebwawo nga teri kapepa konna olutuuka okuwasa nga owasa olwagala omwana mbu ng'omuzaala olwagala sente mbu ani yagamba ensi Allah yagitondako ddi gotakimanga nti tuli fidari bala tuli ku nyumba ffe tuli mu nyumba tuli mu gundi mu examination room tokimanyako tuli mu examination room byonna byetwagala Allah abiyina era Allah asobola kikola bulungi nga bw'okyagala oyagala nyumba nakuwona yakalina naye lwaki omuddu alemera mizigo ate kisoboka bambi nga tayisa swala ne mwasalira mu jjama atula ne mu ddalasa nga kisoboka nga tasalabire busi mwenzi Allah amutegeera riba yagigaana yavuga boda sika chapatiza kuba bulooka niyo omuddu alemedde mizigo n'envisi meze obwana bulundira muli Allah tasobola muamaka mwalundira abaana be mwakuliza abaana be liyabluwakum eyo pepa olwo Allah gezesa abawulu abatannawasa n'abawulu abawasaako abawulu abatannafumbirwa n'abawulu abafumbirwako ne bitagala Allah agezesa myezi 2-3 aba yakatandika kutegeera topic kisoboka ibawe nafa oba ne bamusiba oba ibongo libutakwatagana kisoboka nga madamu ayagala nnyo ayita wabana ng'omutima guganye fumbo ne bugana kati kisoboka amaze emyaka 16 ku lujja talaba anyega talaba amunyegako Allah baddu abayina abasobola okuwasa ne basimba ne layini ne weeroboza ekyekyo eyo pepa Allah akutadde ku minzaani yakupima obusiramu bwo buzito bwa kilozi mmeka abakyala bameka nga balina papers ze bakola naye nga tebafunanga kulabula nti eyo pepa kiba kitegeeza ki ateeko jigwa Allah bakusaasidde nofuna ku musomo bwe guti ne gukusongera ku bintu ebiwerako nti ejolaba eyo pepa n'eyo pepa Allah gezesa sebo go byolima oyinza birima ne bigana okubala ate ulira kati ate akatale nga kali waggulu kisoboka ne bibala nnyo juza wompulire akatale nga kali wansi olaba omudu katakyementi eyo pepa bwagenda okunonoza biri ewamaha kayera basenga wange yankolimira era bannange era mujja wa mama wange era mukakitange subhana almaliku dayyan obuyinza bwonna obujjeye wa Allah gwani yagamba nti ensi Allah bikolanga bw'obyagala ensi ya maama wo tosubirayo ene pepa yonna tosubirayo pepa yonna waliwo mu hadithi emu Imam al-Hakim ajina n'amanya bala bangi Albani yalaga nti ntuufu fi adabi zifaafi yali yogera kwani omukyala
yayitibwa ng'amanyiddwa nga ammatu Husayn ibn Muhsin, singa wa Husayn mutabani wa Muhsin. Yatunga ati ataitu rasulallahi, nagendeko omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'd alhaja, naye nayo obwetaavu bwange. Waliwo programu yamuleeta ne boogerako n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Programu bwe yaggwa uli ano wali ekinyusi ate hadithi eno ngenda giba mu bufunda tuligiza mu ddalasa endala kubanga nkulu nnyo ku basaaza batannafa nga nze naawe. Mu hadithi eno mbaka yayanjulira omukyalo eyo pepa gyaliko, nange ninga njajjanjulira abasaazi kuba kisoboka nga bannyinaffe bambi bali eyo. Allah yabasobozesa banywezezza obufumbo naye nga takimanyi nti eyo pepa. Era agenda okuwulira bamusomera ddiiru, abawala munnange bagenda e Dubai ne bakola obufumbo ndabusuulawo n'anoba. Era uli ali happy nnyo lwaki asayininga $, era kati yaguze poloti neerabira nti yaleka ejjana bambi n'avulubana n'ebinusu. Nabbi waffe yagamba omukyalo ono nti ya hadhi adhaatu ba'lin, owange oyina omusajja adhaatu ba'lin, oli mufumbo. Omukyala n'amwanukula yamugamba nti naam ya Rasulallah, ndi mufumbo. Wuli mbaka byazzaawo biwanvuko ebimusigenda bireeta mu ddalasa eno, naye atuuka omugamba nti innama huwa jannatuki wa naruki, innama huwa jannatuki wa naruki. Oyo omusajja Allah gwe yakuwa tali kirala wabula eyo ejjanayo, ogwo gwe muliro gwo. Jannatuki wa naruki, abakyala bamekanga bafumbo nga bwalaba bbaawo abikomyawo alaba musajja ate bannabwino buli wamutunulako atunulaku kujja naye n'omuliro gwe yejja naye eyo gwe muliro gwogwo. Nekitegeeza ki? Bannange papers Allah zatusetingira gwoyinza ozibala n'ozimalayo. Munnange eba chance nene okufuna ku bwina akusongerako n'otegeera nti bulijjo ndi ku pepa. Allah yinza okusiimirawo omumwe gukuli mu nnyindo. Lwaki ekirwadde kikulemeddeko? Nakino kisoboka banaye okumanya Allah agezesa n'otuukako mu ddwaliro nga tebalaba bulwadde naye ng'osula otunula n'ogendako awalala nga wa kisoboka ne bagezaako okubulaba nga bwetaagisa kiso kyekidiira noonoonye sente balina okusaba sente nga mpitirivu kadi 16 n'obufuna ne bakubaaga. Ogenda okuddengula abasawo nga bagamba tetwalabye bulwadde. Allah akbar. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ensinga terimu papers, Allah tagitondangako. Wabula mu ddalasa ya leero njagadde nnyo okulumiriza pointi egamba nti eba siteepu nnene gy'oba osenvudde towards jjana okutegeera nti eno pepa. Lwaki? Kijja kuyambako gyegendereza ogiyite, naye butyanga tokimanyi nti eno pepa kyekidiira. Siwulira siwulira ng'oli ku pepa okola naye nga tokimanyi nti eno pepa gyendiko kyekidiira. Oteeka ogigwa kubanga bannyinaffe munaye baliko ebyo bo bamanyi kufumbirwa. Myaka bwe giwera ng'afumbirwa, yakula awulira bintu ebyo. Hadija yafumbiddwa, yafumbiddwa bamutote Kampala. Njagala
yala fumbiro Kampala sagala kulima bambi akikomyawo okukola kufumbirwa agenda okuwulya nejjali yafumbiddwa bani abaali awo ne bamutegeeza nga bukyali nti Safiya kimanyi bagenda mutwala agenda kufumbirwa ko ye njagenda ku mbaga ye era nagenda ku mbaga nga bambi alaba ekyo kyakufu siwulira nekino kisoboka mukyala musaaze yakamala mubufumbi emyaka 39 naye bambi yakikomyawo kitya yafumbirwa nga takimanyako nako n'olu nti ali ku pepa akola era amanyi n'okwanukula bbaawe agagambo gati ate mu bantu tomanyira naawe bbaawe amuswaza mubantu tomala nakoze wantama teka kajanja wano nongana nogera kulumbera wasenga wange tuli batabuliki fatuma na bida tate tuomulaba nga asala ebirevu sakulagane baganda bo bonna nditeka akajanja buli kimu mateeka najja wano kumbonyabonya ani gwanukula ebyo eyo pepa yo batwe bagikola kankuzeemu hadisi eyo olabe azatu ba'alin kigambo kinene ombaka kiyabuuza omuzaana omukyala azatu ba'alin oyina omusajja qalat na'am yagati qultu na'am nemugamba muyina waliwo ebyaddirirawo bisagala kuleeta mpaka lyamugamba nti innama huwa jannatuki wa naruki dayo mubogolere kulagira nawe olagira dayo mujogo muyisemu agengege bwati asomesa amazima agasembayo bwe yasomesa ku pepe eyo yaga nti jannatuki wa naruki nsaba Allah akkirize tubitegere nga bwe yabisomesa kubanga nabbi wa Arabu yali alumanyi yakozesa ennyukuta eno yaga nti innama huwa kati innama nyukuta ekomeka aba usulu tafsiri gye bayita bagikazaako baga harfu hasri wa qasr kati bivunula nga nkozeseza okwetegereza ennyukuta eyo ngenda bivunula bwe nti ombaka yamugamba nti innama huwa oyo ani gamba bbaawo tali kirala kyonna wabula jannatuk wa naruk oyo yejja naayo ate gwe muliro gwo ekibuuzo ne kijja omusomesa waffe sallallahu alaihi wasallam owokuntiko yali ategeeza ki mu bigambo ebyo kyotegedde kyekituufu kitya nti Jariya Hafsa Maimuna ne bw'anaatereza ebirala byonna nga Allah bw'abyagala naye n'amala akyankalanya topiki egi bagiyitaani siwulira baawe gamba muliro nekitegeeza ki nti Allah kyamubanja kyekyo kitya bwe yegendereza essala bwe yegendereza byayambala bwe yegendereza baneighbors be ezo nano pepa zenkonako bwe yegendereza okusiiba bwe yegendereza kino nga bwe yegendereza ne siwulira ne bbaawe wetegereza eddiini yaffe kituufu kitonde kinno era si yakuzaala naye munene mu maaso ga Allah bwatyo Allah bwe yasalawo mu hadisi mubaka yakyatulira ddala yatuga nti idha matat imraa omukyala n'amala afa
wa zawjuha anha radi, nga bbaawe musiimuku ye, dakhalat aljanna, ayingira ejjana. Daba Pepa abadde gye bazanyiramu mbu yanobye. Lwaki? Bamugambye nti wali ejjuba bifuna kiralu, waliwo ekisinga ejja. Naffe twabaki bannange, abakyala bannyinaffe, bawala baffe bannange, mbeegayiridde munyweza obufumbo. Baba bammwe mubawe ebitiibwa mu mbeera zonna ze balimu, oba baavu oba Allah ayinza n'omugezesa nga munene muwanvu, omukyala nga buli kimu akiina, nga mulungi, nga yasoma, ate bbaawe aweddeyo. Era bwatantegera nti eno Pepa amujerega amukolana bwati, kasajja gwe nze kivuna bwe wantama wano ndi okulwa abaana wano, nakutama nze omuntu yakuwa amahare gange sebo, kati ekinnuma mu byonna kwe kuvuluga Pepa ng'obuzayo ennaku ezi ofe. Naye nga kisoboka nga wagyegendereza emyaka gyonna, Allah ajja kunjokya. Omusajja tebamwanukula era nakani tuteesa naye buteesa, ono ye mukama wange, musajja ono ye mukama wange, wadde si yanzaala naye Allah yamunkwasa, ye mukama wange. Arrijalu qawwamuna ala nisai, ono ye munene wange, Allah gwe yateekamu ejjana yange. Bwe muvuluga muliro, idha dakhalat almar'atu, idha matat imra'atu, omukyala n'amalafa, wa zawjuha anha radi, nga bbaawe musiimuku ye, dakhalat aljanna, ayingira ejjana. Kakati ko opposite side mu ngeri endala hadithi yali etegeeza ki? Ti omukyala n'amalafa nga bbaawe bbaawe ng'akukkuluma kati hajja ty oyo ne waba yakava e Makka nga buli kyalina tiiki solawo eri Hijaaz gikozesimu ekitegeera ekisoboka okuba nga yakamala n'okuwa zaka, naye Allah n'agenda asanga mu fayiro ye nga bbaawe basaaze bannanga b'ebitiibwa Peppers ezaabali abanene bannanga, tuziveeko, tukwate tochi tutunuze muzaffe. Hasibu anfusakum qabila an tuhasabu. Umaru yatugamba mwebale nga temunnaba kubalibwa, nga tonnayingira kabbuli mulisaako muzizo. Olabe eno nagifunamu mmeka? Pepa y'ekirevu nyina makisi mmeka? Ngombaka yagalanga nyekirevu, basaba bayagalanga nyekirevu, bannabbi bonna nga bayagalanga nyekirevu. Allah nga yatulagira ekirevu, atenze kyanta mu olutama, ate njagala nyeswala. Kati nga wekuba mu toki nti ku Pepa y'ekirevu yokka nyina makisimeka, ojja kulanga ozuukuka. Munange Allah kyatubanja kibi nnyo okuzuukukira mu kabbuli, kubanga Ali dumu yatugamba nti annasu niyam, abantu beebase, ne bwoleka n'ogamba bawulira. Golinda baada dhihiri olabe, uyitako mu saluuni olabe, ojja kulaba abasaze be tubadde ne bataddeyo ettama bakalakata birevu. Banne bali mu kuyita Pepa ate ye ali mu kugigwa, ate tamanyi bbanga lyasigaza ku nsi. Annasu niyam, abantu beebase. Wa idha matu ntabahu, ate bwe bafa nga bazuukuka. Nsaba Allah w'ekitiibwa bannanga tusaasire tuzuukuke. Peppers Allah zatusetingira zizo Allah zagabirako ejjana, gikole bulungi. Era mu ddalasa eno mu ngeri y'okulambuza ku basaaze bannaffe Peppers Allah zatugezesa nazo, nagambe zino aya tujja zikoonako mu bugazi insha Allah. Essula gye bayita Furqan aya 20 yafulumya amawulire manene. Allah yatugamba waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. Eyo Pepa kya Allah gye yayanjula kyetagisamu obudde. Lwaki nje kwanjulidde? Nsaba Allah akusobozese ogaziye aya eyo n'okunsinga. Bwe tuyite okugireeta mu ddiiro ng'ogina kaidiya
waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. Kisoboka okuba nga omusaze takimanyangako nti ye pepa eri mukyala we ate ne mukyala we naye pepa gyali kubanga kino kisoboka ng'omukyala ali mu kuyita pepa ate nyinimu ate ye ali mu kugigwa nakino kisoboka ng'omusaze takimanyangako nti abaseeka abasomesa ebitamunyumira gizawo byenjagalawo siolira pepa gyali ate gamba nabo pepa gye waja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Kisoboka okuba nga musaze wonnaffe yasaala nnyo naye nga takimanyangako nti neiba we Allah settinga pepa ziggu ng'omusaze yagwa pepa egi bagita neiba ye takimanyi nti neiba pepa gyali ate naye pepa eri neiba we nosokola bimivu yaawo bane kino kankyogerako katimi neibawo pepa gyoli ne bwaba mukafiri nga mukafu mulyambizi oyo neibawo nakirera kankijjeyo ne wabanga gwe landiroodi we pangisa ku nnyumba zo neibawo oyo neibawo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Togwa pepazi utekayo obwongo ne buli pepe gyogwa kakati mu darasi ya leero katirako nkanjulira aya eno waliwo sura bagita Baqara aya 19 nanyini nsa ina pepa gyayanjula ningamba tujagireeta mu darasa yaffe tulabe topiki eyo eriyo omugezi agisaagiramu. Yagamba Allah waffe nti falamma fasala Talut biljunudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba min falaysa minni waman lam yat'am fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi kyekyadirira abaddu bagwa pepe eri fasharibu min illa qalilan minhum kati Allah napakinga wate pepe endala falamma tajawazahu huwa walladhina amanu ma'ah qalu la taqata lana alyawma bijalut wa junudi qala alladhina yadhunnun annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Kati ayezo nsaba Allah kirize tujazeeta mu bugazi nawe olabe eriyo pepa nga yakusaagirako nga yakusaatuukiramu Allah kwejjana ebyawa nga yakusaatuukiramu nga bw'oyagala nga togoberera amateeka ku pepa eyo. Amateeka agajja ku pepa eyo Allah yali agamba bikere, yali agamba nte, yali agamba miti, yali agamba byennyanja gomanyi. Waliwo ne aya eno naye tujja gyetaaga mu darasa yaffe eno eri mu suratu Nahl ndowooza aya 82 92 oba 82 imamu mbikulirako ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به
kakati nanyini sayi na pepe yali ayogerako awo mu aya eyo. Era nsaba Allah nzijukize ku olwo. Ngenda kujjukiza bannayuganda seeka mumanyi. Yakola atyo yatagala. Abatagala bo bangi naye ne yabakulira mu kiwendo ekyo okusinziira ku lisaaki yange. Yali musalafu shi nayambuka akalakata ebirevu navuma abasalafu kati yafa. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhidhuna aymanakum dakhalan baynakum an takuna ummatun hiya arba min umma. Sinaba kwanjuluza aya eyo naye tekikolanga. Bw'otegeranga ekituufu gamba nyweza ate banaleekaana gwenyweza ne bwe kikwokya okusinga eryanda ly'omuliro. Yati ala nnasi zaman omulembe gujja kutuuka ku bantu asabiru minhum ala diini nga Allah gwalisaasira nakwata obusiraamu origino kalqabidi ala aljamra almutamassiku minhum ala diini aliyekwata ku busiraamu origino kalqabidi ala aljamra ng'agenda kuba ng'akutte eryanda ly'omuliro. Bw'oliba oliddemu akagala okutagala ng'ogenda osoma aya eyo. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhidhuna aymanakum dakhalan baynakum an takuna ummatun hiya arba min umma. Ate ng'osomerako n'eri esembayo mu ssolo gye bayita Saadi, Allah yatugamba atya wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Bikubuzaabuza ojja bitegeera ne bwe buli baddi. Imamu Shawkani yatugamba nti ba'da al-maut bw'onookeereewo ennyo olunaku lw'olifa ojja bitegeera. Bikubuzaabuza kakati ekintu ekyo nze kinnuma omutima ne mpulira nga nzigwawo banno nga babitegeera. Ne banno bali mu kakica kati bakola tawuba gwe tobitegeera kati banno balya mmere ki. Essolo gye bayita hijiri, mu ssolo gye bayita hijiri kati aya esemberayo ddala naye gigata ku aya eyo. Allah yatugamba atya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tokwatanga bwino ate noota okutte bwino nyweza ate bwakookya nyweza. Eddarasi yaffe eno katugisembyeyo nga twogera ku pepe eno. Omukyala yagigwa, Allah namuteeka mu muliro. Ate nga kisoboka nga pepas endala yaziyita. Kati gye tubadde tugamba yino 92 wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhidhuna aymanakum dakhlan baynakum an takuna ummatun hiya arba min umma innama yabluukum Allahu bi. Eyo pepa Allah bw'atyo bagezesa abaddu be. Mbadde gamba nti ddalasa yaffe eno katugisembyeyo ne pepa egi omutonzi yagera pepa emu mukyala bwe yagigwa namuteeka muliro. Naawe olabe eriyo pepa nga yakuzanyiramu kubanga nti wali kyaddeko na birowoozo kakapa kano kapuusi. Nabbi waffe yatusomesa ate sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti dakhalat imra'atu nnaara fi hirra. Kikuyambeko n'okutegeera aya eri gye tugambye okweyita mu ddalasa ezijja eya Furqan aya 20. Allah tugamba nti waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. Mbaka yagamba nti dakhalat imra'atu nnaara fi hirra. Omukyala yayingira omuliro lwa kapa. Just kapa. Just kapa. Bonyabonya mukyalawo anti wamu amahare bonyabonya munnange. Bino byempulya mbikomera by'abagagga house gaalo mbubavu moyo
kale muvume oba gwe wamutonda ngagasobola nomukuba oluyina mugamba ati nze nkubanja toba genda ewammwe obusagala abantu bawungawunga wano omukubye gwe osobola omutonda kale tategeera osobola okutondayo bwatyo atategeera bwatyo osobola omutondayo lwaki temwogera bulungi bobo temukwataganye ize musasule zakubanja addeyo ewaabwe kati kuyabagenda musangawo mwetondere bannanga omuze guyitiridde abantu okubonyaabonya abantu bannaabwe neŋamba hadithi eno nja kugireeta nkulage nti mu papers Allah zagezesa n'omuddu kwe kuwa ku maanyi okuwa ku maanyi nakino kisoboka nga gakuli wano n'obonyaabonya buli kiramu ajjayo omutwe okamulagako obulazi bambi naawola ate ayina amaanyi katono yabonyaabonya kapa mpaka atuga nti dakhalat imraatu nnaara fi hirra omukyala yayingira omuliro lwa kapa abazungu gye bayita kati eyo gyentegeeza maguja kifta byali bitya nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam habasatha yagisiba fala hiya at'amatha tiyagiterayo byakulya wala talaqatha ta'kulu min hashaish al-ard ayati yagigulira egende yenonyeze kubuka bwa Allah yerire Allah muliro kubanga kisoboka ngo omukyala yali asala nga yakola ne hijja nga buli kimu tayari ni yagwa page yaki siulira kapa ko Allah وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين katika chansi ako katya aka Allah kusetingirayo ku papers noziyita nakusitula eddala nakuwejjana tekakoma ku Ibrahim gwe mulama gwa dalasa yaffe tekakoma eri kachansi ako naffe tukayina subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh